amawulire ku bibaddewo mu ggwanga Uganda ku News Spark Channel. News Park Channel kwoli webale kujje kumirako mu mawulire agakagwawo getufuna kati omusango gwa kidandala kooti egugobye. Kooti enkulu mu Kampala egobye omusango ogwali gwawabirwa Sulaiman Kidandala nga wakanya okulondebwa kwa munnakibiina kya National Unity Platform NUP era omubaka wa Kawempe North Muhammad SSEGIRINYA aka Mr. Updates ngegamba nti Kidandala alemereddwa okulaga obujulizi nti yamuwa empapula. Omulamuzi wola yagamba nti Kidandala yalemererwa okuwa SSEGIRINYA empaba nga bwe kirambikibwa mu mateeka mukadde mwe yabeerera ku alimanda mu komera ekitalya. Omulamuzi ategeezezza nti Kidandala yalina okuwa SSEGIRINYA empaba ye ng'ayita mu osi w'ekkomera ly'ekitalya Fred Mugia eyali alina okukubako stamp ku mpaaba ng'akiikirira omusibe gwe yalina mu kaduukulu ke n'oluvannyuma registrar ateeke empaaba eno ku noteboard. Bugia mu bujulizi bwe yategeezezza nti tafunangako mpaaba eno era tagiteekangako mukono. Wano omulamuzi alagidde enjuyi zombi okwesasulira ssente ezikozeseddwa era wano n'alangirira Muhammad SSEGIRINYA ng'omubaka wa Kawempe. Mu mawulire amalala olwaleero mazaalibwa ga Barbie Kyagulanyi era ng'ono ye mukyala wa pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi. Twagala okumwagaliza amazaalibwa amalungi fenga aba News Park Channel. Naawe mukwano osobola okuba nti no omwagaliza amazaalibwa amalungi naye ng'abaagalana nga love weri omukulu Robert Kyagulanyi ataddeyo obubaka ng'ayagaliza omwagalwa we era mama w'abaana be amazaalibwa amalungi kwossa n'okumwebaza olw'okuba nti no amukyusizza. Obadde mulabi mulungi katuddeyo ate tukusakire amawulire amalala weekuumire ku News Park Channel bingi tubireeta ate nga getuleeta tuba tugeesiga.